Alright, andaba it's me your girl Jacinta Lavi. Ngabuli jo wabula as you understand intolayo tuli mugezaako okubanga tuli mu kikunga ekyokugema bannayuganda tulabanga tutuusa omuwendo gw'abantu gwe baateekawo okubanga at least music addamu abantu nga baddamu okukola emirimu gyabwe nga bwe zaali munange gwalaba HGTV nkwagala nnyo ate wa record radio nawe munange nkubuuzaako nnyo nnyini ddala mwebale kuba ate nga munange mutwagala ate nga mutuwagira tulina omukulu Big Eye Starboy Starboss. Munange omukulu oyo wananyini Big Eye Foundation n'ebintu ate ebirala bingi nnyo munange kati twagala just atubuzeeko kuba y'omu kubazze munange okubanga bakubiriza Bannayuganda munaye mujje mwegemye so okubanga tuddamu ng'ekitundu kino tukigusanga tuddamu batukuba omuziki Big Eye wangi soka obuze ku Munnayuganda abantu abeeye mwenna mugamba kyeyo baganda bange mbalamusizaako mwebale kubeerayo bane mwegemeseza naye bazze bulungi ebirala bibuuzo olala just tell us the experience ey'okugema naye bakugemye oba bagema dda nze ngeze okujja wano nga bangema dda naye nga bamanyi nti kati nga nze Big Eye Foundation umas kugamba kinga katako okubanga nkubiriza abantu bonna mu ggwanga okubanga beegemesa because twagala eggwanga liggulewo officially tudde ku mirimu gyaffe buli muntu adde ku mulimu gwe basically mainly endongeddemu ekole era kati nga nze endongo esinga okunkwatako weewaawo kati nga neggwanga Uganda kubanze numirwa eggwanga lyange okitegedde nti linkwatako kuba gamba nti kati fonawo ekonomi yaffe yakkamu so kati twagaleddemu ewanike buto so kati tulina kwekwatira ffenna amu ng'eggwanga okuba nga tukubiriza buli muntu okuba nga ali vaccinated. Alright. But do you think okwegemya kuno nga kuwedde olaba kigwe nga Big Eye omuyimbi aludde mu industry olabawo ki maaso ddala ebintu binaddamu ne bibanga we bibadde embeera like byonna ne mukasente bijja kuddamu tekitagenda kuddamu nze kimanyi Katonda atwagala era atulowoozaako bijja kuddamu enseddemu etambule maaso tetuyinza kulemwa kyemanyi nti buli Munnayuganda akola n'amaanyi okuba nga alaba ataddamu ku level gye yaliko. Big Eye nkulabye walaunching foundation yo n'obeera ng'otandika ogitambuza mu bantu ng'obeera tiisobaako engeri gy'oyambamu abaana nga Big Eye Foundation we okoze otya Bannayuganda nga gwe omuntu okuba nga at least babaako engeri gye bayita mu COVID-19 tukirinda oba it's just ng'ogyeko kiri ky'obadde okola bifu mbadde nga nkikola era Big Eye Foundation ekoze nnyo okulaba nga ogamba ng'edduukirira ku bantu okitegeera weewaawo nti kati ate nsikola kulanga nnyo nti buli kimu nkirange era kyenanze nkiranga nga kyetagisa okulanga naye si nti bwe kimu foundation kyekola ekiranga ekyo kirungi kuba abasinga munange foundation muzikolera mu kamera buli kimu omuntu n'omuwa omuti gwa sabbuuni nemutukubira ebifaananyi asijogedde mu bubi naye nga tujagenderawo mpola mpola ampozi era Big Eye mwana waliwo ekiboozibozi ebyo ebibeeramu awo naye fasi sokuwa bale kunyirira bayi Big Eye abantu bakulabirewo mu kamera naye mwana weteekamu amaggi agwe kennyini bale kulabika bulungi mane kyagamba nti waliwo abantu abakusuna kati nga gwe omuyimbi aluddewo saagala just nnyo kiyisaako maaso because kibaddewo abantu bakusunirira olina engeri bambi gy'obadde okikipinze nga yo low profile bakola bimu biruma munange n'ogera n'ogambako kyogereko njakugamba nti bakusunaasuna ebyo ebyokunsunaasuna byebyo because era omuyembe oguliko embona gwe bakuba amayinja so kati babeera mu kutya so kati nga bagamba tumugjewo tutya so kati nga bansikaasika bakola kine nange sikkiriza nemeddewo so ebyo bisuubule ogamba njakugamba nti ebyo obeera ng'obisuubira kasita oba nga oli w'amaanyi kale n'akasembayo akataleke kakadirira akasembayo Big Eye tulabye simanyi bakati ye formula eriwo waliwo n'omuyimbi yavuddeyo n'agamba nti muna ekitegeezo abantu okujja okutuyimbira mangu okutulaba abantu tutandike kola mbaga abayimbi omuyimbi mwesi kyeyavuddeyo n'akyogerako ngwe embaga kati abantu bajja nnyo ne bajjumbira tezibeerako bayimbi kati mutandika okukola embaga zammwe naye nga musolooza ofumba pirawo nga wamaanyi n'ozolooza kati naye Big Eye tusuubi nawe baako kyotukolera baexibona babawasizza tusuubize baako kyotulaga oli mu foundation obeera n'ebyana naye nagamba mukama nja kubayita wenna nakinjagala obbalaga tusuubize tuleti tugire tugolole mugolole bwe naba nakyentaddewo naye kati kangamba kangira
noonya mpola mpola kanjira nkuba tochi ndabe nja kubayita ogumidde obuwulu nakyo si kibi kasitambira ng'obulamu bugenda maaso life goes on naye kaleka akabeko kale ti akasembayo sooka ogambe bana Uganda Big Eye Foundation what I up to oli kukinga Big Eye tukusuubiremu ki any collabo any music ekirala bakubirize begemese n'okwekuuma bana Uganda bannange ekisooka mwebale kwagala ggwanga lyammwe oba eggwanga lyaffe mwebale kwagala Uganda bannange nze nga Big Eye ne Big Eye Foundation mbasaba genda wegemese kino kyokola ekyokuyimuza kituyamba ffe nga ffenna awamu kiyamba gwe nange n'oli so kati buli wonoogenda ne weegemesa because tuli ku target y'abantu 4.8 million okuba nga beegemesezza for now okuba nga eggwanga lisobola okuggulawo so nawe ojja kulaba nga ebintu bizzemu okutambula obulungi n'ekirala mwebale kwagala Big Eye ne Big Music era temujjanga okwo ate ekirala era nga kyankizo music omupya namu recordings emungi nnyo linda bulinzi kundaba nga muta God bless you singo zoka oba ne collabo mpitirivu byonna mbirina bwe mba njagala nsobola okuta album kuba nazo nzirina bwe njagala nsobola okuta singles it's upon my decision kale tetuyinza kuzukawo ye mukulu Big Eye Star Boss ate munange wa Big Eye Foundation banange ate munange muberenga mwagala music wate mwongere kubanga musupportinga munange mukulu ne mama wesibudde mbeba kino sibu amata nsibu nnyo black ate nnyumidde nnyo agala nnyo tubeera mu black